Waliwo akaseera kaatuuka ne ngamba Mukama bwe kibanga kisoboka bwe kibanga kiganya okulaba my mom and my family nzita nveewo ebintu bye nali ndabye mu kyumba kye nali ndimu si byangu n'akamu baganda bange njagamba muvubuka n'omuwala yaliwo ogwasookera ddala nabasanga mu kikolwa. Wabasanga nga bali mu kikolwa eky'omukwano oba nga bali just awo? Ekikolwa eky'omukwano. Aba Luganda ddala? Luganda ddala tata y'omu mama y'omu. Oba bayogera ne mama waabwe simanyi kuba ne mama baba babimanyize bwe ngamba olaba ntandise ozimba olubuto kati obuto ababuteekanga mu ki mu mazzi oluusi ne mu mmere kati bakuwa obutwa. Yeah. SB4 MEDIA kwoli tugusa ensonga tuzeeyo side ze embalala nga tuzze okubeera nga tufollowinga ku nsonga za muganda waffe Monica. Abalaba akatambi kano ne mukasharinga tubaagala nnyo. Abakomentinga mwe musinga n'abalayikinga wamu n'abo abakwongerayo mu bannaabwe ne bakalabako. Emboozi ya Monica yali nnungi nnyo. Twayigamu ebintu bingi wamu n'okubeera nga twawenganako ku magezi abatukwira ku masimu nga mutuwa amagezi ag'enjawulo. Twagala nnyo n'abatusuubiza abantu bapromisinga katulasabe Mukama Katonda abeere nga abasobozesa okubeera nga batuukiriza okuba nga Monica embeera yekyuka. Ffenno twewaayo okuggusa ensonga yensonga kulwaki kati ennaku zino tusobola okuva e Kampala tujja embalala tulambula ku Monica tuddayo. Sharing katambi kano likinga ate era commentinga ate nakubeera ngo subscribinga genda ku YouTube searchinga mu SB4 MEDIA tugusa ensonga. Yes, wa subscribinga ojja kubeera nga oyingidde mu family ya SB4 MEDIA. Mikono gyaffe batubeereddewo mu nsonga zonna tubaagala nnyo okuli Ashalavu oyo ye nabeera London. Ashalavu twagala nnyo ye yatugamba nti wonna we munaagenda amafuta tweyanziza nnyo Ashalavu na wenna yabaayo n'okola kyokoze kubeera nga tusobola okudda tweyanziza nnyo. Nze muzzukulu abajja omugeye Sebunya abali e Dubai abanyumirwa emboozi ya Monica, abali Oman, abali Qatar, Saudi n'ensi endala ez'Abawalabu musembere 10 part 2. Tusanze okulaba Monica mulundi ogwokubiri. Nsanyusa obbasanga. Obulamu buli butya? Bwebutya. Monica tetumusanzeewo twazze ku makya tulinze Monica paka budde bwa kakati nga oba yafumbiddwa oba omuko omulesa ali aki seina obadde ludda waka mu kyalo twakubye essimu nga twakatuuka noga nti simanya nga wagenzeewa tulinze Monica tuli saa mukaga za kiro mbadde Bushenyi ngate waliyo kiyo nangenze kulimako bijja nedda kulima kutereza ku lusuku kweyiya kulaba muno mbeerawo. Kisoboleke wavudde eno n'ogenda e Bushenyi kutereza ku lujja ku lusuku ne ku bijja by'abataata bato bange bwebityo kati e Bushenyi bakuzaala je banzala Bushenyi. Siwala okuva wano bayitawo batya luti yakuva luti paka Bushenyi kuva luti mpaka Bushenyi waliwo distance ki panvu panvu. Olinya bus taxi wensanga basi gyenninya wensanga taxi gyenninya. Kati obadde ogenze olime ogenda n'olima n'okomawo nedda mbadde ndabirira eddala wano wakutamya luti kiki biwanvu twagala ebiwanvu ebyo tubisolovinga ebibeere bimpi. Kyemba saagala kubeera kale kumpi ne bazadde bange embeera gye mpiseemu ngamba ntunuya mami amaziga ne gampita mukamba njagala ngende distance nga yawala kuba kati sijja kutulira mami ne mugamba mama abaana bange babagobye nga takola nga mukazi naye ali awo takola kitegeera bato bange bajja amaaso bagatadde ku nze bajja kungamba sister
ekitabo kati nyina muto wange agenze lwaliro kusoma ali P7 ekedde nangamba njagalayo ekitabo kimu yalabye nga nkaba bukabi just ekitabo kimu yalabye nga nkaba ne mugamba manyi genda bali ku dduuka ogamba oyo musajja kuwa ebitabo byoyagala nja kwogera naye kuba naye natuuka nenjogerako naye ngasobola kutunulira abantu bange mbeere bwomu nga tonasala okugenda distance yawala bo balese oti babeerawo batya kitiibwa kiba kya Allah yalina obbakuuma singa kuba twakoma okulaba nga wagamba wali bwemusula mami ne landlord abanje embeera esinga okunyigiriza ziringa embeera nga ez'amaanyi ennyo ziringa embeera nga 5 ekisooka rent kati bamanja emyezi 5 buli mwezi gwa mmeka buli mwezi gwa $6,000 ya kuba yali ako n'amabanja byonna nga landlord amuwa ssente ya abanja kati ate odduse ogendewo bushenyo birereyo ddala mami wabamufulumya mu nnyumba mukama abanga wali nsuubira tekisoboka kuba nze gwe neesiga ebushenyo badde ogenze kupakasa wadde ogenze kubeera waka ekituufu ebyembi bagamba bisekirwa by the way mbadde ntandise mumanyi okunoga amajaani kati mbadde bayenda kutandika by the way ku Monday njagala banjigirize kale manyi naye nga njagala banjigirize ntandika okweyiya okunoga amajaani mu famu nga bakusasula ya kisinziiro noze kiseeru kyenkanawa bajja kuwa 1,500 olunaku olunaku ngaokola 1,500 nga ene kuba si ntera bbira babulabi kati olwo transport gwokozeseza okugenda okunoga amajaani aba avaayo atya just wano nga bwe mbadde mu kyalo kuba kumpi otambulawo noyingira ne bakuwa omulimu notandika okukola ogenda nolaba banno ab'okukyalo nomugamba bwenti ne bwenti nagamba nokiriza 10,000 oba 1,500 kisinziira onoze genkanaki oyinza ogenda okunoga nonoga nga amajaani matono kuba bawa akatandika nga n'akaseeru tekawera nga bajja kuwa nusu 3, 5 olunaku ya ogendayo tugamba ogenze kumakyokera saa 11 nemutandika okunoga nemuvayo saa 7 oba 6 temunoga mu musana ne bakuwa ebisatu byo bwe bakuleka nga bakuwa bisatu byo 5 kisinziira kilo bapima kilo kyensinza okwagalako Monica oli mukyala mukozi nyina okuyiiya kuba woŋŋama ebyembi bisekiranga wogamba nti nno wavudde Mbalala luti n'ogenda ebushenyi ng'ogenda kukolera nusu 3 olunaku olwo zisevinze ddi okusasula rent wa mama wasula okufuna ekyokulya obeerawo noyiiya ng'omukazi waabeerawo noyiiya n'ogamba kati kansevinge oba kankole kino okwagala sirowooza nnyo ate byemabega biki jasimba nejjamu kiri nga afune just n'emikwano kuba mbadde nfunyeko omuntu omu ambuuziza oli wayankubiddeko ku makya nemugamba ndi Bushenya kwera Mbalala ematooke nangamba wali kinalabye naye mbadde nsobola okujja otandika okukola kati abadde tanaba kumala yate simu nekutuka abamu babeera n'abayaayo liisu yali nga yagala byakukuwa nabwe ebitwe nze waliwo ekinjidde mu bwongo waliwo abantu ababadde batugamba nti oba nafunye amasimu aganjawulo amasimu nga simu nga 10 nga buli omu agamba nti Monica tumuyiize kyakukola osobola okukola tugeze November n'ogenda oby'e Kampala ng'ogenze kukola nkyagala nnyo kuba saagala kubeera ku kyalo mwana saagala kubeera ku kyalo mulimu gwensinga okwagala gwa busuubuzi kusuubula amatooke kuba gemanyi mulimu ki bw'osobola okukola mirimu mingi sobola gwenyina ogw'amaanyi gwensobola nengamba nti guno nsobola olwana nengukola kuba naye nga gukolako sobola amatooke nga njja wano
tuba waliwo basula amatooke nitwala e Kampala. Ndolo okubanga ogamanyi naye nga temuli mu losses gavunda. Tekisoboka, kisinziira otwala mmere gy'ogenda otunda neggwawo. Oyinza okutwala like 1 week, oyinza okusuula emirundi ng'ebiri. Kisinziira etambula etya. Yeah. 1 week yasiibula. Waliwo yankubidde n'angamba bizinesi y'amatooke eyo ye nga kyasinza okutya losses ezo kubeera ng'emmere egenda kuvunda. Osobola tusanga ettooke bbi negengera. Naga nti bizinesi ki endala gyetusobola okutandika nga batutandike kuyiiya. Bizinesi endala eringa chips oba okutunda engoye nofuna boutique. Ate nagenze kinyonyezaako still now boutique teri mu nnyo kati ssente. Ya ogenda kutuula nga n'omutwalo bambi nga tomufunye. Naye bwe mbanga ngenze ku chips zange n'entandika ntaddeko enkoko, mata, biki byakunywa olunaku nsobola okukola emitwalo ng'eno besatu. Bwe nzira ku bizinesi y'amatooke kisinziira togenda gula tooke mbunno ogenda gula ng'olira balyengera kuba ekyo nkirinamu nkikozeemukko nkimanye. Ogenda osuubula emmere omanye tona emmere gendamalako tugambe emitwalo nga 5. Ya oba okimanyi mbunno ennaku 3 n'emmere y'emitwalo 5 ebiggwawo. Kuba tojja kugamba mbunno otunda nkoto oba olina okutunda n'emyera. Jogo ogenda bitundira wa? Njagala Kampala. Kampala yo, Kampala nene ate erudda olumu nzibumu. Nenga sikumala mmanyi kuba kyammanyi bwe kimu kisoboka. Buli kimu Mu kisoboka. bulamu kasobola n'ekiruubirirwa kyo n'ekigendererwa. I think nkimanyi osobola okukikola. So tulina kusaba ssaala. Kyo bwe kiri. Ate ekyokuddayo bwera okukola. Sinaba kirowooza baganda bange. Nkyagala nnyo naye sinaba kirowooza. Bwe nzijjukira bye mpiseemu tuuka ne ŋŋamba mpozi bwe mba nga nfunyeyo omulimu naye nga si gwa kiyumba nsobola okugenda n'enkola famire yange. Suubira okuddayokko mu nsi z'Abawarabu okukola. Ekyo ku lw'abaana bange nali nkisuubira naye ntuuka ekiseera ne nzijjukira bye bankola ne ŋŋamba sijja kuddayo. Mpozi nga nfunyeyo omulimu omulala kuba kasigalamu. Nga mfunyeyo omulimu nga si gwa mu kiyumba nsobola okuddayo ne nkola ki ne ntekeekanya kuba kati sijja kutulira mami. Ya nsobola okugenda n'enkola famire yange. Ofuna omulimu nga si gwa kiyumba. Nga si gwa kiyumba nsobola okugenda n'enjera oba luguudo olwo oba ki naye nga nkola my family n'abaana bange kyensinga okwagala. Naye kati sinaba kirowoozaako nnyo okudda ebweru kikyambubbi omutwe. Njukira bye mpiseemu. Nze ndaba nga wabadde ozze mu kyalo e Kabaale okulima oba okungula amajaani olunaku okolera nnusu 3 oba 10 azzeeyo n'okola ebweru. Abasingira ddala. Kuba ate abasinga bali ebweru bakaaba. Olunaku nsobola okudisivinga essimu z'abaana abali ebweru essimu nga 10 n'omusobyo. Buli omu agamba bannange enkooya eyo tuyambe tudde. Kyo kituufu kyova olaba ŋŋamba oba ŋŋamba oba tonjagaliza. Ate mulimu ekiseera waliwo bwe nkituuka ne nkirowooza waliwo omuntu ayinza okugamba osobola okuddayo nga tolina kale kyogenda kukola ng'olaba ne wano otudde olina okulya olina osasula renti olina osasula school fees buli kimu kiri ku ggwe muntu omwe n'ogamba oba neddemu neeweeyo oba wakagenda salawo n'ojjukira ate by'oyiseemu. Waliwo akaseera kaatuuka ne ŋŋamba Mukama bwe kiba nga kisoboka bwe kiba nga kiganyukula my mom and my family nzita nveewo ebintu bye nali ndabye mu kiyumba kye nali ndimu si byangunaakamu baganda bange n'ogamba sidda kati asigadde oba ntunze magi ga nusu 5 nengatambuza wala imba nsinga. Tudde ku side ya mama watambudde n'ogenda e Kabaale obadde omulekedde ani ye? Mami yabadde asigadde waka ne bato bange. Ate baby girl ngenda naye nagenze naye. Kati omuleseeyo? Baby girl yemuleseeyo. Naye abadde agenze kusuubula kungula majaani.
ye just mbadde nyize nga wonula mbu nno omwana sikubeera nnyo mu town n'abeerawo embeera entuuseeko saagala etuke ku baana bange omwana olina omuyigiriza buli mulimu gwonna nayiga okulima nayiga kale buli kintu kyonna n'akiyiga. Ekyokulya maama onaakola atya batulaba nga waliwo muli buli kimu kiringa kyakugula? Of course buli kimu kyakugula mbadde baŋŋambe mbadde nteekekanga yange omuwala bw'abe nze ni mukazi mujagujagu semalaamu maanyi ate semalaamu ssuubi kasita nfukamira n'ensaba ojja kulaba ng'omuntu akugamba jangu okole kino jangu oyeze luno olugoye ngenda ndowooze kuba mbadde nyonya ssente manyi ssente ozikola otya bwe nfuna busente obutini nengula emmere nengipakinga waka nebeerawo. Kozi wagamba ennyumba we mwali musula mami wasula we musula ennyumba ya mmeka? 6,000. Nga babanjayo ssente mmeka ndiri? Atubanja emitwalo 34. Tabakambwira nga nti muve mu nyumba yange nyala gikozesa? Yayogerako nentula nemubulira kuba musajja muzadde nemubulira nemugamba musori kuba nzaleesa obuzibu obwennyini kuba badde amanyi nsasula buli mwezi ugenda kubanga nga tetunaba nagweyingiramu nemusindikira ssente wembadde nga nkyali Kampala neweerwe nga ngamba mami Walandi Road abadde akimanyi musasula bulungi n'okuva we watukako ebyo nabanyonyola nestopinga sirina ssente sigenda kubba. Okay, ariko SB4 media tugusa ensonga ndowooza emboozi ya Monica mwagiwulira emboozi ya Monica eyaleero mugiwulidde embeera gyali mutenda bakutereera waliwo abatukubira amasimu nemweyama nagamba nti nze nja kukola kino nze nja kuweerezayo kino nze nja kuweereza kino naye zino ennaku ze tumaze ndowooza emboozi twagiteekayo temaze ennaku nga bbiri waliwo abazirakisa abatukwatiddeko netugamba okusinziira ku mbeera gye twamulekamu netugamba tetujja muweereza mobile money netusalawo tujje naffe tukulabeko ate tukuwa obubaka bwe tujje mikwano gyaffe kati tumanyi oba ogenda sasulako nnyumba oba ogenda anything naye nga tusobodde okufunayo obubaka buno tanyikirawo okuyiiya neyanza I think omuntu agenda okulaba akatambi kano oba omuntu ali mu kulaba akatambi kano essaawa zino nga yeeyama obanga ku mobile money ye ayinako 2,000 oba 5,000 nazitusinga ne tusondasonda mu wiiki ng'emu tujja ba tumaze okuyiiya ekiddako. Kitiibwa kya Mukama. Ziwerera ddala n'emitwalo 5 so sasulako Land Road oba emyezi ofunako ku kyokulya n'obeera ne maama sikiwagira maama mulekawo kugenda eri korona kukutte edda kifuba mbadde sikiwagira kuleka maama ate kugenda eri yes oba ogenze kukola naye ate ssente era zogenza okukolera I think wotuuka obanga transport wakozeseza wago mu kitundu n'okugenda gyogenza okukolera nusu 3 obanga okozeseza mutwalo 10 kitundu okugenda gyogenza okukolera nusu 3 olunaku sente zo wozikuŋŋanyiza okuweza transport yakutwala nga wesewo emyezi nga 3 ekirungi ngamba ngenda kwebaza Mukama ezantute wali omuntu eyazimpadde nangamba osanga kisobola ofunako enjawulo soko gende kwewakewa mu empewo ekufuwe ko bimanyi by'Abaganda bwebitowe bityo nengamba ono kyayi kampadde kkubo ngenda kati naffe sente zo zivudde mu mikwano gyo abantu abalaba akatambiko abantu abatofollowing nga SB4 media abantu abakwagaliza ebirungi abantu embeerayo etabasanyusa n'endala zikyajja era I think mu week ng'emu
mu week ngemu tujja kubanga tukubuulira ekiddako. So omuntu ali yakulaba, omuntu awagira SB4, omuntu amugoberera yetusobozesezza okudda olunaku lwaleero Monica. Era soka beebaza abanyambyeko sabamu nga baddizeewo ababadde basaba batalina kye balina naye nga musobola okusindika essaala. Alhamdulillah saba Mukama abaddizeewo. Nja kwebaza nnyo ssebo, weebale ddala, nsaba Mungu yaba akusasula nga nze omuntu sisobola kukusasula neyanzeege. Okay, oba kusembayo bwasobola okugamba muntu ali yalaba akatambiko naddala omwana w'obuwala ali mu mbeera gy'olimu? Nga bagenda bweru asobola okubeera mu Uganda naye ng'ali mu mbeera eyeefaananyiriza embeera gy'olimu. Nyenda soka basitope nga kino abaana abawala okusinga. Omwana omuwala w'obula ekyokulya tulowooza nnyo abasajja kyengenda obbagamba nogamba ye gundi bw'anankwana ajja kumpayo omutwalo, ekyo si kirungi. Bw'oba ng'osobola ovaayo nga teweesobola nga bwe navuddeyo mu mbeera gye mbaddemu, osobola ovaayo neweeyogerako kuba manyi nti abayamba gye bali, abalina emitima egy'ekisa gye bali, nakuwa nusu 10 n'olusimula neweebaza Mukama. Naye nga nobanga embeera egaanye totunula ate mu basajja, funa ekyokukola yiiya ng'omukazi bw'abeera, fayita olwana olabe mbuno weebiisaawo. Bw'oba olina abaana lwanira abaana bo balage ekkubo ettuufu. Waliwo yambozizza abaana basasula school fees wa ssente mmeka? Omwana omuwala abadde asasula emitwalo 25, omwana omulenzi asasula emitwalo 17. Nja kubanga nja mumuwa information era nja kubeera nga nkubuulira kiki ekiddako. Abantu abo balina ngenda kuwa ennamba zaabwe mukwatagane naye tubeere ku mulamwa. Kitegedde muganda wange embeera egenda kutereera leero oli bw'otyo enkya gw'oyinza okuweera abantu obujulizi. Toggwamu ssuubi. Oli wa ddiini kikozi? Nze ni Munyakatuliki. Munyakatuliki? Yeah. Olina okusaba. Keera ku makya osabenga. Osabire maama, osabire abaana bo, osabire emikwano gyo, nawe weesabire. Nsaba. Naffe tugenda kuba nga tukusabira embeera ekyuka. Nsabira nnyo ddala. Okay, mu katemi kano oyizemu ki gwe ali eyo? Embeera ekutuusiza ku kisenge. Manya nti Mukama alina plan ennungi gy'oli. So togwa mu maanyi, weekwase Mukama, ebintu bikyuka. Nkiddamu, weekwase Mukama, ebintu bikyuka. Oba oli awo tomanya embeera gy'olimu Mukama aba yagipulaninga okubeeramu. Nze muzzukulu Kabajja Omugeya Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Twali tusinzidde eno mbalala tuze okulamulako ku sister waffe Monica. Emboozi ye gwekutteko tukwegayiridde kyonna ky'olina tukyanirizza esimu eziri ku screen yo ze tugenda okuba nga tukozesa. Manyi nze naawe tusobola okukyusa obulamu bwa Monica. Ekirooto kye kyali kyakuzimba nnyumba yagizimba ewolako ku beera nga eggalwa gigi teziriimu. Waliwo omukola tusubizzaayo ku kasente tulinze essimu ye. Era olunaku lw'enkya nkukubira omanyi abantu bonna abalera okusuubiza sigenda kyogera bubi naye atera okusuubiza bamanyi okwerabira. Ayinza okusuubiza leero n'oddamu okuba essimu mwezi mulama nga teriiko. So tusabe tusula nga tusaba leero nange ngenda kusuula nga nkusabira ngenda kusula mu mbalala muno. Enkya yaŋŋambye olunaku lw'enkya agenda kunkubira essimu. Yatusuubizaayo akasente. Kasente ako bwe tukafuna kakuggala nnyumba. Era tusaba Mukama atubeere wakisa, Mukama alungamye amakubo gaffe, Mukama atuzibulire ku maaso, asumulule ensulo ez'omukisa zituyiikire, omukulu yatukubire. Naye gwalabye kana akatambi, Mukama tusobola okwongereza ku ekyo. Osobola okutuwa kyonna ky'olina.
tukyaniriza oba 2,000 oba 5,000 oba mutwalo oba 10,000 oba kakadde embeera ya Monica esobola okukyuka mu wiiki emu. Nkidamu nti gwali eyo wotweyungako embeera ya Monica esobola okukyuka mu wiiki emu. Sina Monica yeka, family ya Monica esobola okukyuka mu wiiki emu. Nze muzukulu wa Kabajjomugeya Ssebunya Semanda akoze ku kamera. Bira bulungi weeraba.